Sasa wawade ya mabu. Unaita ho? Wenye upaa wao. Yuko kula motoka. Kula motoka. Waje kutange kulini. Sembera yeye. Delivery. Bamukwata n'abalaga n'ekiteeteeyi kye yagenderamu naye ng'akyokyezza yayokya ekiteeteeyi n'asikayo evvu n'abagamba n'akyokyereza wano naye ng'essimu agirina yajja mu layini z'omukyala n'ateekamu ezize. Wait, eh?
abadde wakisa bwatyo ono omukyala tebamutta ku mande kusatu ku makya bakusatu ku makya kusawa kidogo, wait. For you join, let him sit on phone. Pata. Unaitao? kunoonyereza naye nga twebaza poliisi olw'omulimu gwekoze. Kikyongera okubagumya nti poliisi ekola era kuba awo poliisi ebeetukolera nnyo kubanga omuntu ng'oyo okumuzza mu bantu tuba tukola ki tumuidentifyinga nti muzzi wabiki wabikolobero ate n'okulaga obukugu bwa poliisi nti ekola mu Uganda. gotera okubuuza ebibuuzo olina kyobuuzayo ekirabe bulengedde ki olengera kyeyo poliisi gwekutte omulabi bamulabira wano yomuteme yakola ekyo ekintu ekikola yakola kibi yakola kibi okutemula mukyala munaffe oyo olina obulumi twasigala n'obulumi ku mutwe kikola kye yakola
yeebale mukwata emunywereza eddala akisasulire ekyo kye yakola. Mama w'abaana obadde na Poliisi ogyogerako ki? Nze poliisi njebaza nnyo ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'ezuula omuntu oyo. Era tuli basanyufu nnyo singa bwe bakola bulijjo bwe batyo ne ku balala singa tuli bulungi. Bakole tubeebazizza nnyo. Twebaza tumwebaza bonna okukwatiramu nekyeyamaanyi waffe Waswa Alex naye tumwebaza okukolera wamu ne poliisi okulaba ng'oyo omutemu bamukwata. Tubeebaza beebale nnyo beebalire ddala. Kati ffe abakyala tulumwa nnyo okulaba kuba abamu tuli mu nnyumba ffekka. Okulaba abatemu abo nga bajja ne batutuga bwe batyo. Oluusi omuntu tomulinaako kizibu n'ajja n'ayingira mu nnyumba n'akwekwekerera n'akutuga nga tomulinaako kizibu kyonna. Naye twebaza abapoliisi DPC w'Emukono Oso w'Esseeta n'abasirikale bonna tubeebaza bye batukoledde beebale nnyo beebalire ddala ne kyeyamaani waffe Alex Waswa. Eyakolako wano gomanyi naye baleese nyo baleese nakakulaga ekifaananyi Kigenyi Amos. Nze ekiseera kye nakolerako wano nga baboosi bange bakyaliwo. Then gwe basse yajja nga bali bagenze n'ansangawo. Kati waliwo omuvubuka gwe yakozesaako wano gwe nakoma okulabako. Kati abaddako awo mbadde sikyategeera ani yaddako mbadde mumanyi. Yajja yansangawo then nga nange ekiseera kyekimu nga nvaawo nga bali baboosi bange bagenze ebweru. Ekitiibwa kibi naye ng'omukyalo ono mbadde mumanyi okuggyako bano abakozi eyasookera ddala nali mumanyi nga nze nvaawo naye bano abaddako bano mbadde sitegeera bulungi naye ng'abantu bagamba nti ono yamuse abadde akola wano emyaka nga 3. Abazzi b'emisango okukyogerako ntya najja ku bbaala eri awo n'apangisa awo ku bbaala ne yeebaka n'amala wiiki nga nnamba n'alyoka afuluma n'adda olunaku olulala bw'atyo naye nga tetutegeera kiki kyalowooza kubanga nze ndi wa security ya muno twetumanya abantu ba mitima mikyamu n'abatali ba mikyamu. Erinnya? Nze Kiwanuka Joseph Defense Waggwafu in West. Singa obungi baleeta abakozi naye tebaba reportinga mu LCs. Bamala funa bizibu ne balyoka bakola ki ne batulaajanira naye ate nga kyalisaanyenga okubeera nga babaleeta mu LCs ne balipotinga. Bulungi nnyo kuba ffe tetubeera n'abantu bwe batyo mu kitundu. Oyo omuvubuka tubadde tumulaba naye nga tetumusuubirizaamu kukola kintu kyebwe kityo. Naye bo bamunywereze ddala bamunyweze obutaddamu kufulumira ddala sikasi bamuteeke kalaba savaali. Mu nsi muno tetwagala abantu bafaanana bwe batyo. Kyekyo kye tusaba kyokka era tebagezaako kumuta kuddamu ate ayinza okukola n'ekirala. Omuvubuka ono bw'omukola so singa oba obadde okola fakiti era yali akola naye butamatira guba mutima butamatira kubanga omukyala yali amusasula bulungi era yali mukozi we so guba mutima mubi. Ongera okukola ki okukivumirira omuvubuka oyo kye yakola naffe kyatukosa nnyo ng'abakulembeze omutuuze waffe ow'omugaso okulaba nti yatuvuddeko kibi nnyo.
agange nze mukyala Mugerwa Afsa ndi sekuritale ku kyalo Gwafu. Bange nze mukyala Mugerwa Afsa ndi sekuritale n'abakyala ku kyalo kuno. Naye twafuna ekikangabwa ky'amaanyi okuva lwe twawulira nti mulirwana waffe yatuukibwako ekikolwa ng'ekyo. Naye Mukama Pamela amusaasire kubanga yali mutuuze mulungi, neiba mulungi, n'amulesa abaana be. Era twetegereze nnyo abantu gye tubajja be tukozesa. Ekya poliisi okyogerako ekyokuba nti esobodde. Poliisi tujeebaza omulimu gwe yakoze ogw'amaanyi okulaba ng'ekwata omuntu ng'ono. Wadde tuli mu nnaku naye at least twategedde kubanga twabadde tususpectinga abantu abalala abatalina musango. Naye at least bwe tuba twafunye omuntu eyakola ekikolwa ekyo. Bannange poliisi yongera okunyweza kuba n'abavubuka abalala bajja kulabira ku ekyo baleme followinga gundi kukola mu kye yakoze. Banaye amanya Waswa Alex ssentebe w'ekyalo kya Gwafu West. Bane ntwala omulanga okwebaza nebaza poliisi omulimu gwekoze okulaba nga etuuka ku muntu eyatomera omutuuze wange ku kyalo kino. Ekyamazima mbadde ngalaba firimu naye omwana abadde annyonnyola buli kimu nga we yatandikira we yatuukira wano. Embwa yali emumanyi buli kimu, nayingira mu nnyumba byasookerako byonna nga abyogera bulungi. Era n'ayogera ne we yabuukira ku muyembe manju. Era n'agamba nti yakola ekintu ekyo, yatta omukyala. Naye ensonga gy'akyayogera nti yamutta yambu yamubanja, mbu yali amubanja ssente. Naye nga poliisi weekoze omulimu gwayo tusuubira nti ejja kwongera omugyamu amawulire amatuufu kubanga waliwo ndowooza ekiri emabega w'ekyo kye tutamanyi. Kubanga tosobola kubanja muntu n'omutira emitwalo 80 gy'agamba mbu yali abanja emitwalo 80 nga tebagimusasudde n'akomawo azibanje ate yajja kiro. Ababanja tebajja kiro, ababanja bajja misana ne bagenda mu mateeka ne bagenda mu LC ne bagenda ku poliisi. Wateeka okuba waliwo ekintu ekiri emabega w'ekintu ekyo. Era tusaba poliisi tujeebaza omulimu gwekoze. Poliisi ekoze omulimu gwayo. Tetulabangako kintu kino. Poliisi bujja bagamba enoonyereza ne tutatuuka ku nkomerero naye leero tulabye ku mutemu ng'ate yeeyogerera yekka n'ebigambo bye. Ku muyembe n'agwa munda. Ekyokubiri yatuuka emanju ng'omuwala alabika ali mu ffumbiro. Obudde nga bukyali. N'agenda emanju. Era silipa yazireka wali ng'ewali tanka atulazeewo yaleka silipa nga zijja kulekana bamuwulire. Bwe yatuuka wali n'ayingira mu nnyumba. Bwe yatuuka mu nju n'agenda ndooza neekweka mu kisenge ky'omukyala. Bwe yeekweka amala okuvaayo omukyala bamala okuvaayo ayimirira bw'ati omukyala amwekanga mu kisenge kubanga ayogedde nti banyumyamuuko n'omukyala. Amwekanga amugamba okimye ekyewange ekiro. Namugamba mbadde manja sente. Namugamba obanja kati saawa zino ngenda kukuba enduulu awo yamukola ki? Yamugwira mu bulago n'amunyiga. Kati wamaliza omunyiga n'akomawo atulaze engeri gye yajja munajja ku lujjero luno olwa emanju yasanga omuwala aluggadde. Era ng'omuwala omukozi we yatunyumiza story eyo era weebadde yaluggala n'agenda mu kisenge ekyo omwana n'amugamba nze sikumanyi. N'amugamba nti nze omu ku baana baawano. N'amugamba sikumanyi nze omu ku baana baawano. Kati agenda omuwala we yamugamba nti waliwo ekibaddewo ze sikumanyi biki sijja kuwa bisumuluzo. Kwe kugenda muki? N'agamba n'adduka mu ruumu y'omukazi. N'akomawo ne bamusanga ye agambye bamusanga ayimiridde awo. Bwe yakoma n'amuga temumpe bisumuluzo. Ne babimuwa. N'afuluma agenda okuggulawo. Ebisumuluzo era yabireka mu kufulu. Agambye yabireka mu kufulu. Yafuluma na bisumuluzo. Agenda okufuluma ng'embwa eri ku lubalaza. Ng'emumanyi bulungi nnyo. Tayiga gisena tayiga ng'emanyi n'agikwata nako
n'abeerako awo nayo n'afuluma n'akomawo teyafulumira wano n'abuddayo n'abukira wali we yakoze eki weyayise era nga yemulabye poliisi weegenze weekomekereza bw'atyo n'agenda bwe yagenda n'agenda mu kyalo era abapoliisi babadde batugamba nti bagenze mu kyalo bamusanga ali wa maama we awata muwogo naye